mpozi nyongere mukuba sefuka inakola kyokufuna diri nga zino mpozi nzirekainabireke nenga sefuko just teri it's not too late just oba olina kweyozaako noterera kweyozaako ki empisa like manner wise okitegeera empisa bakugiriga tubiriko time buli omu banaye lwakuba bamanyi bwe batanafuya mugana bwe bateba kunafuyangako togenda bakyoli nze nzize bannafuya kuva 2021 I'm still standing. Twasuze bulungi lwa nsonga leero tukedde tulina amawulire agasinga naddala nze mukama mulungi ekiseera kyonna abamugisha abantuukirira omwezi oguwedde lwa nsonga kye bali bansaba kinene nammwe mukiraba okubeera brand ambassador wa kampuni yonna olina osooka n'okola search esooka nga emalayo omuntu ali authentic muwandiise olina okukola background research amalayo so omwezi oguwedde gwonna mbadde kyendiko not until lwenzize naye sijja kugamba mbu sikolangako nabo I believe abasinga mwandabako UK sikwewaana emabegakaawo naye nga ebyesava ebyo like visa yange nagijja wano so ekyo kikulaga mbu bantu bali straight ekiriwo Mickey seems too funny okujja kweno brand I believe ngenda ku brand etansuule ngenda ku brand nange nyongerako I'm so happy to be part of this family naye nga bw'oba ova e Kampala w'olaba Mapeera ne Church House wakati waliwo bank gye bayita DFCU awo waliwo tent eddako eya Tekino eva wabaawo muziki yingira munda awo kozesa lift ku level 4 oba otuuse ku Mugisha Nandi Tours and Travel tulina kaŋŋambe tulina kuba obedde ndi mu kintu tulina website osobola otusaakingako n'olaba emirimu gye tulina kikye tukola abamugisha abantu abasinga bafuna visa batwala abantu e Dubai wawa naye Mugisha Tours and Travel oba Mugisha Nandi tuli Canada oba tudiringira nnyo mu nsi ze Europe bw'otuuka e Canada tumakinga sure olisivingibwa paka wofuna omulimu ekyenjawulo ekyansanyusizza okujjira ddala on board nze nga Mickey seems too funny abantu bano bagattako eri bannayuganda togenda sanga kampuni yonna esobola kugamba ogenda kutuwaako ku ssente ofune visa ogende Canada oba ogende US oba ogende Germany otandika okukola then otuwe balance sinakiraba that's why nasazeewo nenziza kuba ndaba nange banyongera ku bantu benziza empeereza oba nange abansupportinze ebbanga lyonna so ekiriwo omuntu yenna ayagala visa ne Mugisha Nandi Tours and Travel ojja n'osasulako akasente akasaamusaamu kitegeeza tukoledde ku bbeeyi ya muntu kizzewo ekiri ne maybe nga tekiri mawulire kwe kuvaayo maybe bakozese nga nze ng'eddoboozi lyabwe kijje erimu abantu so you're all welcome mwenna tubaaniriza tubasuubiza tugenda kuba straight nammwe maybe ensonga lwaki tusazeewo tujje eri public ne mu mawulire oba media nammwe mukirabe mbu tuli straight you're all welcome we can't wait to see you role ya brand ambassador siri influencer just kitegeeza nange ntuuka ku ground ng'omwana akola wano mu office just ekyenjawulo nyinza oba sijjawo buli nnaku so oli waddembe okunsumbuwa as much as you want kubanga this is money we are talking about at the end of the day so nga tonna twesigisa sente zo mbuuze ebibuuzo nkulage ne ku evidence mbu tutwala abantu kuba I believe Canada omwezi oguwedde tubadde ne visa ezisukka mu 3 so ekyo kikulaga we are busy ate nga tukola. Actually, this is not my first time of signing on Tours and Travel. Newe mwegendereza nzize signing on Tours and Travel I think biri naye ensonga lwaki na cancellinga eriemu
kinnuma nnyo omwana okuwaayo ssente ze nakkubira afite emyezi 5 naga Mickey tebakyakwata ssimu yange kyova olaba nasalawo ne ŋŋamba tours and travel company etanfuula brand ambassador sigenda bbanga influencer lwansonga as a brand ambassador bano olukusa olujja wano ku ofiisi n'ennyombeera ku mwana ali eyo so buli mwana ali eyo sente zo zesigisa Mickey but ezinatuuka mu company. So all I want to promise you kya research kyongambye nkugambye mmaze omwezi gumu nga tetuli mu negotiations za sente wabula nga nze ndi mu kukola search esembayo lwansonga at the end of the day kikosanze they have been in existence batuta abantu to whereby abamu bamanyi era nga nnyumya nabo nga bali mu nsi nga Canada nga kati batandise okukola bavudde mu shelters. Manager, what are the additional ebbanga lya contract lyo tugenda dyesigalizanga ffe abayingidde mu partnership naye nga additional values eziri mu seems too funny. It is buli omu azimanyi because this is the biggest TikToker around town. Ate muntu ali legit kyogenda muwa business yo ngeri straight and forward because a lot of people are looking up to him right now and is the influencer of TikTokers. So to me I felt kigenda kuba safe okukolagana ne mix swings too funny okusinga abasigadde si kuvoola abasigadde naye nammwe tugenda bayita by the way kino era nonze mbabuulira nze ndi straight mumanyi me as a brand ambassador sigenda labanga ebintu bintabuseeko ate nemmekuli nammwe baganda bange mulina okujja ne mtupushinga ekintu kino because kasavu kanyama woolyako nange ndyako so expect my call from anytime soon kuba kintu kino ekya media simuzinza kirimu olyako ne saidi akasente kali katyamanyi sente ojja ku ofiisi netwogerezeganya zemuwadde kyokoddemu ekibuuzo kyo abantu bemutwale kakati nomu understanding omuntu yenna agenda ebweru aba agenze kukyusa bulamu si bwe kiri kukyusa bulamu oli nti agenze kweyagalako kucakala kulya ku sente ze nga wekyogereza Mugisha Nandi Tours and Travel ositegeera abantu bwe batuuka eri Canada, UK, USA tubafunira emirimu tulinayo contacts zaffe ekyo kyo ekyokugamba nti tusinziira ku ki kitegedde bulungi tusinziira ku ki ebisaanizo abisaanizo jjo wano ku ofiisi buli kimu twogera naawe naye nga omuntu yenna alina okugenda ebweru obviously alina okuba ekisaanizo ng'ekisooka mu kimanyi passport ebiddiridde ojja wano tubikolako mpolampola okuggyako okwongereza ku ekyo katono lwansonga research gye nnina amala era nsobola okwogerako tetutwala bantu mbu olina kufuna mulimu wekka tutwala buli muntu kinnoomu waliwo ali eyo nga gweoyagala twalako mukyalawo UK munyumirwa obulamu come through tusobola okuyamba oyagala genda na muntu wo Germany oyagala twalako baana bo Canada oyagala batwala USA naawe tukuyamba era tulina ne family package nga yo eba yanjawulo all you have to do jangu ku offices zaffe oba enamba zetugenda okusoma tulabike nga tukuyamba. I believe maze mu field yene emyaka kati ngenda mu gwakuna and ndi brand ambassador right now wa company ezisukka mu 2 Buganda Kombucha n'endala so kitegeeza siri mupya mweno field manyi ekingattako manyi ekigatta ku company manyi ekigatta ku muntu wa bulijjo kuba the end of the day yes tunoonya sente naye omuntu ali eyo omwana ali eyo alina ebirooto mugaseeko ntya nkugambye nze okusalawo ne ŋŋamba kankole ne Mugisha lwansonga babadde n'ekintu bwe kiti teri company kuba zonna zimpise zaagala okunsayiningeza twazantwabo mbadde nagaana teri company ekwata half price negamba katukutwale sigirabangako mbu katukwateko zino tukuwe visa baagala kaabwe because kyebamanyi you're going to live oyinza obutabakola ki naye bano bakwatako akasente ne bakolera visa ne bagikuwa n'ogenda amazima go just naffe ge tubeera twetaaga bw'otuuka eyo n'otandika occapa
akasente kaffe n'okamalayo. So I think yeyo offer yasinze okundeeta mu kintu kino. Lwasonga ndaba nga ngenda gatta ku Munnayuganda omuvubuka ayina ebirooto nga nze. Kibuuzo ekirala lwaki gule? Era ensonga ogirabye. Omusajja brand ambassador. Kuba bangi gye bali. I believe kabakadde buli mwana ali eyo, your time is coming. It's all about okulemerako, okwebranding obulungi, okweyisa obulungi. Omanye abantu abasinga balowooza it's all about numbers. Ne batunuulira ebintu bingi. Osegeera. Enneeyisa gye weeyisa mu bantu, oyogera otya n'abantu. Mosso kati mwe baganda bange mwenna muzze wano, naye kyemmanyi mwenna muzze nga mwagala. Osegeera. So it's all about weeyisa otya n'abantu. Naye nga buli omu your time is coming. Nga bwe mbagambye ngenda bakubirako. Nga sinatandika bino bintu kye nali nkola kye nkyakola. Abasinga mukimanyi nkola ku Fenon Events. Era nga ndi musajja apanga screen oba ndi LED technician. Paka kati I'm so proud of my job. I can never let it flow. Nkyaliko nkyaguliko paka leero. Tojja kundaba lwa nsonga mpanga kiro. Tojja onkwate ali ku kyono. Mpanga kiro tojjanga byaka. Basaba njagala nkibasabire mu kamera. Abaana bangi abagenda okujja because Mickey seems too funny has influenced them. Kyensaba bwesimbu tulwana abaana tubakoleko mu budde era batambule mu budde. Kyekyo kyokka. Nzikiriza mbu mu batiktoka bonna mu Uganda nze neetegeka bulungi maani. Kyovola bankugambye saagala ntunulire endorsement yokka, njagala ntunulire n'omulimu w'endya. Janze kyemmanyi sente yange Mukama mulungi. Wali ondabyeko mu bbaala nga nkola ki? Nali nzize kulanga kivulu kyange. Wakingi wondaba yonkubirangayo. Okusegera muganda wange. Nali nzize kulanga kivulu kyange era olwaggwa sigenda nze. I treasure money lwansonga zimmenye. Esobola banga nakedde essaawa 2 ez'okumakya n'enzija wano. Ate sente zange nziguliremu Saidi Mowet. Okitegera muganda. So all in all, omuguliramu emmotoka okitegera. All in all, it's all about enkwata by'okwata sente zeetaaga empisa. Ebikwatwako bingi muganda wange. Ndi mubeddemu lwakuba nga omanyi Uganda. Just katulinde bwe ndikola kawasho nzijukira olunaku luno. Osigikola ojja nkuweeko. Ole yagamba mpika kosa balina obukakafusi zange. Oba nkuweeyo interview olunaku olulala nga yakalina. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekibuuzo ekirala. Nkuwadde ensi zonna zizaawo. Tulina Canada, USA, UK, German, Netherlands, France, Italy, Turkey, Sweden, Poland ne Belgium. Manager, ekibuuzo kigenda. Mugisha Nandi Tours and Travel. Tubaddewo emyaka ng'ena. Ekintu kye tusinziddeko kubanga right now ekintu ekisinga okukola advertisement badde TikTok. Ye trend eriwo kati. So that is why tuyingizaamu omwami ono. Tukole ki? Ogenda kwesanga nga kizibu nnyo okusanga omuntu ali updated oba kale omuntu yenna abantu bangi nnyo balina TikTok. So tuyina ne radio zetukolagana nazo obulanga okwongera ku ekyo bannange, I believe buli muntu akola mpola, buli mwana atandika ne baby step. Bwe tuba tetusobola TV essaawa eno ate nga si kyeŋŋambye tetugisobola, katusooke ne TikTok, radio, TVs mwenna tujja paka ku billboard. Naye nga Mugisha Nandi Tours and Travel yeriko. Njagala givaamu. Nina diiru gye navaamuko, musajja nankubira essimu n'aŋŋamba naye n'ogeza ovaayo n'ogamba otuvuddeko.
tugenda kutta gwe gwasooka okuwulira okutta omuntu weeri naye nga tosobola vaayo ogambe bantu kigenda mu maaso lwa nsonga ekyannuma tosobola kubba ambasada babba ambasada ekisemba saidi yange kampuni oli ajja ali right now offices zaffe ziri wano wokka era ajja ekiruhulo gyavudde najja wano owekalakusiba mu baasi ng'ate bajja ne ku website mpozi nyongeremu kuba sefuka ina kola kyokufuna diri nga zino mpozi nzireko binabireke nenga sefuko just teri it's not too late just oba olina kweyozaako notereera kyali mukyafu kweyozaako What do you mean? empisa like manner wise okitegera empisa bakugiriga tubiriko time buli omu banaye lwakuba bamanyi gwe batanafuya mugana ngwe bate bakunafuyangako then togenda bakyoli nze nzize bannafuya kuva 2021 I'm still standing. Content omuku wasoko oba bashi wamusula mu bashi aliwa tumwogereko lulala otyo kwogera ku mukyala Mugisha tours and travels oba Mugisha nani kyekiriwo saawe mbalamusizzaako bassebo ne bannyabo amannya agange nze Bisaso Ashraf Kikabi era nga ndi manager wano ku Mugisha Nandi Tours and Travel tusangibwa ku Kalungu building level 4 era olulinnya bw'otika lift ekipande kyaffe oba okiraba ensonga etuleese wano tuzze ku unveilinga Mickey Sims Too Funny nga brand ambassador waffe ensonga etulondesezaawo Mickey Sims Too Funny mu babloga bonna nti musajja ali authentic and legit. Abantu abasinga kampuni we zibeera wansi nga tezivuddeeyo in public bayinza okulowooza oba muli baffere oba emirimu gyammwe temugitambuza bulungi, naye ffe tukoleddeko abantu bangi nnyo era bonna yonna gye bali they can testify. Ekitugisizaayo mu public twagala tulage abantu nti we are straight and legit. Mickey Sims Too Funny naye nga watuyambako.